Leero gavumenti ya Uganda essa omukago ne gavumenti ya Japan eyeeyamye okulabirira ttiimu ya Uganda enezannya emizannyo gya Olympics owa 2020. Bino bibadde mu ndagaano eteereddwako omukono nga gavumenti ya Uganda ekiikiriddwa minisita omubeezi w'ebyemizannyo Honorable Charles Bakabulindi, ate nga gavumenti ya Japan ekiikiriddwa ambasada waayo wano mu ggwanga Kazuaki Kameda. Emizannyo gya Olympics egiddako gya kubaawo mu mwaka gwa 2020 mu ggwanga erya Japan, era ng'endagaano eteereddwako omukono gavumenti ya Japan yeeyamye okulaba nga ttiimu ya Uganda enaaba egenda okwetaba mizannyo gino etuuka mu ggwanga erya Japan ng'obudde bukyali esobola okumanyira embeera y'obudde ng'ebyokulya, okusula wamu n'ebyokutendekebwa mu mizannyo egy'enjawulo bikoleddwako aba gavumenti ya Japan. Yes, besides the sport exchange, primary in this project, but the host town program itself is to familiarize the Japanese people, ordinary people, with participating countries to the Olympic Games. Bannabyafuzi tukirabidde ddala nti kiri beyond sports. Tusobola okukolesa ebyomuzannyo nga catalyst. Naye ate ne tubeerako n'entegeeragana ne gavumenti ya Japan mumanyi nti baakulaakulana dda, tubeerako ebintu bingi nnyo bye tukolagana nabo. Tusanyukidde nnyo gesiti eno nti yeringa entandikwa n'ebintu ebirala bijja kutandika okwekola byokka. Guno omutima tugwaniriza nnyo, tetutagusanga nti omuntu gw'ogenda okuvuganya naye ate n'akwalira obulungi n'akulabirira. Tusuubira nti enteekateeka eno oba MOS esayinigiddwa olwaleero ejja kuyamba ffe ng'eggwanga okukendeeza ku kizibu kye tubadde nakyo ekya bajeti y'okuteekateeka ttiimu yaffe ya Uganda, kubanga bwe bayagala kuwangula mu ddaali okuwangula nga weteekateeka ng'otraininga. Emizannyo gya Olympics egyasembyeyo gyabaddewo omwaka ogwedde mu kibuga Rio de Janeiro ekya Brazil. Uganda yavuddeyo tewanguddeyo mudaali gwonna ng'egiddako gya mwaka ogwa 2020 e Japan.